Nganyola vuya jajja Junior ani atakulaba iba n'ebiseera ebyo ebiseera ebyo mu kipale kyewamwe mu kiyembe Junior ani atakulaba tikiboko za maaso ab'ebuddoze mwampujja tomiddeko ku basomesa bange abansomesa ab'ebuddo n'abe Seta High main campus basomesa bange abampujjanga kiboko za maaso ebiseera ebyo ani atandaba Junior naye nga mbabuuzaako nnyo nasale nasomerawa Buganda Road yes gye nasomerako Buganda Road nasale nagisomerawo ku Pride Theatre awawongokirira waliwo akasomero ka nasale naye Junior ani atandaba kale ebiseera ebyo ebiseera naye nga mbabuuzaako nyamanyanze Technocrat Junior Mugisha Bantu say it has been a full days nga siriwo mbadde mu byattaka emukono eyo n'ebuyikwe ne bazanya RDC w'emukono ne RDC w'ebuyikwe bonna nno bakyala ate bonna basiraamu so ejjo nabadde mukono buyikwe mukono nasookedde mukono nga tulambula ettaka awo eri omuyindi afuuse ekizibu n'ennyenda ebuyikwe so mbadde embuzi ennaku zino nga kyenkola ki nga kyendiko kati nemmala nenkola ki nenkomawo naye olwa network lwaki temunzikiriza simanyi lwaki network yange ekyukakyuka naye tekijja kuŋŋaana munnange kugenda maaso West abadde amawulire mangi Full Figure yasiba omuvubuka gwe bayita Simpoke bamusalidde emyaka 5 kooti Full Figure naye Full Figure lwaki toveesonyiwa abantu nakanguubi bulijjo mumugamba yeesonyiwa abantu naye alabika takola ki kati Simpoke wasibye waki Full Figure olw'okuba yagamba mbuno nti yakuzaalamu omwana kati ekyo nakyo kisibye omuntu olw'okuteekako masiini bw'aba Simpoke yagamba mbuno nti yakulya kati awo oba omukwatira ki bamusiba emyaka 5 nakulabye Full Figure oli awo naawe oyogera ebitakwatagana mbusimanya mbw abantu mbu bavuma abaana gwe wakatuvuma emirundi emeka Full Figure nga tetukusibanga Full Figure ovumya abaana b'abantu teri akusiba lwaki weefuula mulungi omu mu nsi muno kati Simpoke okumusiba emyaka 5 bamusibidde ki omuntu bw'ovaayo mu ggwanga linoga nti wali omuntu kiba kitegeeza kusiba mbusimanya mama wa Simpoke ajja kukaaba Full Figure nga naawe amaziga g'okaabizza abantu naawe balikaabya kati wabadde omanyi mbu Ronald Mayinja alidduka wabadde omanyi nti Kasalini kusaasira President Museveni anaamukuba omwenda wabadde okimanyi eno ensi ekyuka leero tuli b'amaanyi enkya tetuli omugenzi Isima bye yabagambanga mukozese bulungi nnyo obuyinza mwe buyina kubanga enkya mujja kuba temubuyina enkya abaana bammwe bajja kuba tebabuyina n'osiba Simpoke n'omusibisa mbulwagamba mbu yakulya mu ggwanga lino abantu babalidde era abantu bakyabalya naye ekikusibisa omwana w'omukazi Simpoke kyeki 5 years that's not good. It's not good at all. Kitegeera si kirungi netwe bye mugenda mukola Full Figure muve ku bantu Simpoke waba yagamba nti yakulya nga DNA tewali kati ate osiba waki so bintu ebyo by'okusibaasiba abantu mu byesonyiire ddala wonna mmwe muvumya abantu
muwe mudde abantu muwebudde abaana b'abantu muwebudde bazadde b'abantu naye ensi nebaleka ensi eno banneemulekerawo gikaabya amaziga abantu we bakaaba amaziga abantu nga buli kiseera bakaaba si kirungi ebintu bino biyinza obutakuddira naye ne biddira abaana bo ne bagamba ne mubeere beetowaze bw'oba wajja mu public media nga ddala oli mu public abantu bajja kukwogerako bw'oba owulira ebya social media obikooye ddayo ewuwo weebake teri yakuleeta ku social media ne Full Figure naawe ovuma oyina vidiyo nga 7 ng'owemula agagamba aganene bwe gati nze nga wanvuma nze siri mwana gwe weka gwe wazaala abaana feffe tebaatuzaala so n'ebyekibitu ebyo ebyokwegulumiza tize bijja tuleetera obuzibu kubanga naawe enkyera ojja kufuna yakusiba ate nga bajja kubasiba kuba tulowooza ati etteeka lyoyiseemu okusiba abalago tebasobola kuyitamu era nze Full Figure kyemugaa nti abeere very careful ekintu ky'okumujja ku soloti kyamulaga nti abantu basobola okuzannya technical games ne bakufrustrating kiye gwewe kayina right before you go to law you must be very careful abantu bakulinda bwe bati there is evidence all over nga ne Full Figure avuma abantu there is evidence all over kakati simpoke muga simpoke bwe mumusibye emyaka 5 era jijja kuggwako nemwe muvumya abantu bameka mutyobodde abantu bameka in fact ku social media bujjo musinga ina kuba mukomera nerwa kuba nti ensi omuntu agenda natule naga kati lwaki mmala obudde n'abantu mufaaki Nensi ensi eno mugenda gikungulamu ki nze okufa kwa Isima kwanjigiriza ekintu kimu nava ku nsi eno nenva ku bantu ensi sina kyenyenda gikungulamu nsiba abantu mbaagazaaki ng'ababbi b'amabaati bakyaliwo bayinaayina abattakoni bakoni bonna bassa abantu webali kati simpoke musango kigwe yakola yabaani agabbi g'amataka wegali gayinaayina nosibadde Asia sibadde Kasasiro mufaaki Nensi famire ya president nga tebikola ababawa ku buyinza kwa Full Figure obuyinza bamuwaako katini kati singa bwonna abadde abuyina ensi yandibadde etyo banne muve ku bantu omuntu bw'abanga naawe nga bw'oweebuula abaana b'abantu naawe owuwe bamuweebuula naffe watuweebuula dda wano osiba ovuma kaye nga bw'ayiika endusu nga takusibanga wano ovumye badijja kigozo batadde wali bonna bakwesiriikirira ebintu ebyo nakangubi byokola bintu bibi nnyo byokola ebyokutigomya abantu si birungi era yoyo goba osembayo okusiba Full Figure tukoye ebintu byo abantu obavuma naawe bakuvuma gwe kennyini gwatakula entalo bw'omala obatakulira entalo gwe bakusanga wuwo nga tobakwata obateeka mu kkomera nga gwe kennyini gwabatakula kintu ekyo kibi nnyo takula entalo zo zirwane ku social media naye tojja kutakula ntalo ku social media ate odduka osiba abantu sigere sekintu ekyo kibi mulekerawo okukaabya abantu amaziga bati balina ennaku yaabwe abantu mu ggwanga lino babonyebonye nnyo abantu tebalina kye balya ng'ojja obafuukira pulobulemu feffe n'obuyinza obusiba abantu tubiina naye ogenda n'otula mu nfune ki nze Full Figure nga wanvuma nti ndi musiyazi oyina evidence gwe kennyini Full Figure noga siina gyenkola siina mulimu manyi kyekitegeeza gwe onjogirako ebintu ebitali bituufu kati singa naleeta appointment yange ne ID nange nenkozesa balooya bange singa Full Figure oliwa ate obyogerera na ku soloti media institution ne baamala okujjako ne bakubuulirira ne bagamba Full Figure tuddamu kwogera ku bantu ng'okozesa soloti
kaino main bisitulimu Full Figure ense kuwadde emikisa mingi okwetereza nawe gye wandi wadde abalala tukukumikiriza obusiru bwo Full Figure tugumikiriza obuwemu bwo Full Figure ense kuwadde emikisa sigwe wandisibye abantu wano yes amazima gogerwe hatezo nankola ki hatezo nankola kera nina okwogera sibitu ebyekisirusiru mu biveemu olumala okusiba abantu ng'ogamba oli president's advisor joli nti president 7 yakutuma okutandika entalo z'otandika tandika entalo zati on risk ebintu byakisirusiru wano muve ku bantu ense bawadde emikisa mwetereze ense egumidde obuwemu bwo Full Figure owemula watutyobola dda n'otuvumavuma n'otuvulunga mu ttaka n'otugamba nga bwe tutalina na gye tukola mbu tusitura nsawo z'abaminisita z'obusajja ndi ku appointment era ejja kuggwako nnyende esegeera sajja kubeera mu ministry appointment yange weggwako ayigo nga nyenda ate ekola ebirala nga n'omunauganda asaavinga segeera ne temufuukira bantu problem agamaanyi Full Figure wandigakoseza kusiba babbi battaka kusiba babba mabaati bisajja biri mu gavumenti omwo bibbi biri ku nguzi nga tobisibanga bwananga temugasiba gayinaayina lwaki Full Figure tonoonya yattayisiba oba oli wa kitalo amaanyi ogalakira ku simpoke ku dooni asiya nakugamba tusikwateko otulabe olwolugezigezi lukuggwemu wano lugenda osibasiba abantu ogenda osibasiba abantu ekibiina kyenalemu kyonna kisiize enziro obululu tubujja mu bantu President 7 nga tasiba bantu wano ba MP basiba bavuma mu 7 General Mozi stand by generator singa abamuvuganya mu first family teyabasiba edda bakoddomi be abamugulira n'abamuvuma olwoza tubayiti abasigwa okuvuma General Mozi muli basasule nenga abaleka novuma president w'eggwanga ku CBS noddayo ewaka nga teryakutteko lwaki ensi weebawaako ku maanyi mugakozesa bubi ng'ate abagayina bo bamanyi ekyo gakozesa lwaki mwegulumiza lwaki mwagala okubawaana ebyekisiru ensi mugenda gikungulamu ki nga Museveni avuddewo bantu mwe mwoloza president 7 talivaawo gwoloza president 7 wakufuga obulamu bwe bwonna naye ensi eri boogerako kimmwe nga n'abanyakola abalina obuyinza bayinako oluganda babukozesezza bulungi obalabako mu mawulire wali owuliddeko ti bakubye abantu mabaala walalabyeko omunyankola asiba oluguudo bonna bano abaganda abatamanyi nti gavumenti yekoma ekyo beerawo ng'okimanyi woba ofudde nga gavumenti kweri abaana bo balibeerako nga kweri esima bye yabagambanga let us have common sense omanyi nti society egikomawa bino ebyokuba enduulu bibeerawo simanya Full Figure oli w'amaanyi simanya oli wa kitalo ova exaggeration just neweebuulire ofumiitirize ffe abandi badde bakulopa Full Figure nze wanvuma wano nontyobola nonkasuka mu ttaka wali Full Figure nonsalako buli kigambo nga bwe nyambala obutiiti Full Figure nali nyambadde ku butiiti mbunyambala obutiiti ntambula mbigula ndi musiyaze kiki kyotanvuma nga nakuleka sina balooya Full Figure olowooza nze sibayina golooza nga nakuyungulidde bannamateeka bange Full Figure oyinza okusigalawo wadde olunaku osinga amaanyi mu gavumenti eno tukube empaka twabasooka okukwata munne nejesitirwa kuba nti ensi ffe tulaba ndabe twakula nze junior nakula ne bonninnyako ogenda kubanga gavumenti kyesinza okunjigiriza bwe buntu bulamu golooza bajje nosala babeere ekapeeka ne batula ne basirika ensi tebagifuga ensi bagifuga nakuleekaana omuntu obeerako wooli osibye siipoke emyaka 5 oliawo ogenda weewaana mbu maama wa siipoke ajja kukaaba gwe toli mukazi gwe bakuyonsa bbeereki kiki kyoyagala okulaga ensi tigwasoose